olunaku lumu ojja kuvaayo, ojja kulabikira mu kintu ekinene naye ng'olina sitole ey'okubuulira. Teweerimbanga nti osobola okumanya ekintu mw'onoolokera. Gwe byonna bikole. As long as tomenya mateeka, kola. As long as tomenya mateeka, kola. Cosmetics namulekangayo kasita season y'ebitabo yatuukanga. Banga abawala bagwa mu cosmetics omu. Ate nali nziza obulala obufuna bunekeresi nga nyina ka sponge kange. Nteekako earring, nteekako obugundi obukuufu, nteekako obuweta, nteekako obuntu bungi mwe mali ne bucutex naye nga sisiga cutex bagula mulamba ogula kacupa. Kati obwo bw'oba obutunda eriiso obula okufuna galubindi 3 abantu ababugula babbi. Bakusalako abawala nga 30 naye ekirungi bufuna ennusu 10 ku nnusu. Ne bwe bakubba bw'oba olina emitwalo 10 ejja nekerezi kubaako amagoba emitwalo 8. Bw'oba n'emitwalo 10 ejja nekerezi mu ngalo ng'otunze emitwalo 10 obaako n'amagoba emitwalo 8 ebiri ye capital. So nga babubba naye ngera tufuna. Kati mu kaseera ako maze okujjamu zino mbaza bubaza nze sireeta bitabo nga abaana baddayo, mbireeta tebannaba. Zino story nzibawa gojjemu ky'osobola okukola oluvannyuma olongoose ekikyo ky'okola. Abaana bwe bagamba nti bakyabulayo ennaku 15 okuddayo, sente zonna ze nnyina nziteeka mu bitabo, mu kalaamu, mu peeni, mu geometry sets. Tugenda mu katale gwe basuubira okuleeta ebizigo nga ndeese by'abaana byokka kudda mu ssomero naye nga mu katale mbiri nabyo bwoku. Jukira twakolanga akatale kamu lunaku lumu, tuli mu kitolo okulwokubiri tuli ddala etuddeyo mu business as usual. Era saali na business ntuufu gye nsobola kulagirira nti onoonyeza mu business bweti. Ntambula ne season. Sente ntono tobeera mu kintu kimu. Osuubule boots, omusana bwe gwake osigale mu boots. Omusana bwe gwake yakuleka mu boots luli ateeka okusanga ng'oliko ekirala ate ky'odiiringa nakyo. Kati leeta obuteeteeyi bw'abaana. So mpola tetulidde emmere ya bwereere. Era neno mu midiya tuyiiya buyiiya.